tuva ku ssente zetukola kati ekonomi yaffe biliyoni 5 tugitwala ku biliyoni 5 n'okusoba. Ffe tulowooza nti singa gavumenti ekintu kino ekitwala nga kikulu, abaana b'amasomero ne bafuluma n'ebirala ne bafuluma nga ebirowoozo byabwe kiri kunoonya mirimu gino bayitikola, ne banoonya emirimu, ne batandika emirimu, neffe ne tubayambako, ne tukola n'ebibiina, ne bakola ebibiina eby'obwegassi byaki ebisobola okubayamba okubeera wamu ne batumbula ebintu, kijja kuba kikulu nnyo. Minisita abagulidde nti tugenda kufuna ab'ekibiina bangi nnyo okuva amawanga mangi, nti era tulina abantu abasoba mu 1,400 abajja okulaga, era abagulidde nti tugenda kusosowaza nnyo ebyobulimi mu exhibition eno, okulaga engeri abannamakolero gye basobola okukwataganamu n'abalimi, ne basobola okufuna ebintu byabwe ne babikolamu ebirala. Abatunzi b'ebintu ababikola okulaba nti balaga kye baproducinga, ate na bano abava emitala y'amayanja ate bangi nnyo. Tulina abava Kenya, abava Tanzania, abava Asia nga South Korea, Indonesia, India, Turkey, United Kingdom, Nigeria nabo bajja wano, Ghana, Benin, bonna okulaga bye bamanufacturinga. Okujja kwa bano abava emitala y'amayanja kutegeeza nti international community erina confidence mu ggwanga lyaffe, erina confidence mu president waffe, ate erina confidence kubanga Uganda tulina eddembe n'emirembe. International fair naye tandika ku 2nd ne tumala terms, naye ku 4th president kwe tumusuubira okubeera omugenyi mukulu waffe. Ku time eyo tujja kuba nga twogera ku birala ebintu ebingi ebiri affecting manufacturers nga investment opportunities, amasanyalaze standards, competition law eno gye twayisamu, cost of capital, interest rate n'ebirala. Ate abantu bajja kuba nga bakola deals awo side ze trade fair, business meetings, government business meetings.